kandete fana bya junior ngansabiriza manyi fe tubyanira receipt bintu mugende mukole yammwe bobanga oyagala basiyazi kwate kubo ogende gye batali abali straight tubaganyeko okujja kitegeera uyo namutulinga temuli confident enough temulina story mujje mu syndicate request mwefuge live by the way mu syndicate request mujje live mujifule yaba straight back yuke yapa feno tujugula $9 basenga tujugula $9 ati nipena $9 tikwenda ko shipping era we shipping depends on where you are boli California abateka mu dollars abwe ndala nga $50 uzi shipping ojitusa for betwa tuli waneno Atlanta nyongera mu nga $30 so era bagamba owulira abasiyazi baba boladda owulira olugende nga bagamba no timuletayo abasiyazi nga baleta n'abantu ababavuma mwe ne babajjako omuntu nga oyagala okuvuma omusiyazi wanene wange jangu omuvume naye akuddize one live wano tetujjawo n'omuntu omubbi tujja mukyaza omulumirize naye yeewozeeko tuli bayituyita equal employment opportunity tubanga abakuwadde omulimu emirimu tujja equally oba oliki by the way eno page it's an educative page abantu bayigirako ebintu bingi abanayuganda misinformed about bisiyaga ekintu basomesa waneno ebisiyaga engeri gye tubiryamu mutegeere mulekerawo okulowooza crazy good ideas ebyo biroto byamwe mulota musimenti wambala pampa this is an educative page so bwanga uli nawe inacho tusomesa era jjo oyo musajja Hassan yazze nga yenna alese ignorance ye yavuddewo ndooza nga ategeddeyo akamu abadde mu university ya graduatinze amagezi negakola ki negakomawo waneeno omuntu ng'akuwaliriza jangu weewozeeko gwebaaccusinze ne accusa fenna tubaaniriza mwewozeeko oli waddembe okujja nonnumiriza waneeno neneewozaako otyo by the way nesenga asidi feno twegeya naffe ne twegeolako olugambo ekitegeera nesenga asidi bobanga inacho muyinako hamdale bobanga ina story yonna najo banango yagala kugamba abantu nga ongeyeza walala jangu ongeye waneeno onvumire waneeno wendi clarifying abantu mbabulire ekituufu ekyaliwo okkirizibwa okuvuma abasiyazi nga bw'oyagala naye nango subira nabo bagenda kuvuma back gwe sindika ojje oyagala that is why waneeno we don't talk about any other person okujjako omuntu nga alumbye ffe ne tumwogerako lwaki nva waneeno ngende ku live yakabaata njogere ku muntu gwe ninako obuzibu nenda kugikolera waneewange omuntu naye ajje mukyaze tubimale nga kino simanyi black sugar simanyi brown sugar twayombera wano nekidduka simanyi kigenze simanyi wani lwaki wava waneeno ogende wate onvumire eri jangu onvumire waneeno nange nkuvume tukoleki awangula munne yabasinze mwatiisatiisanga tetukyatya ddenja bannange 2025 baddiya ebintu byakyukamuko bubanga olowooza nti ogenda kunnomereza simanyi mataka walipa yagamba munze nze bali bamanyi siri ku TikTok owulira nga bajja ne bampayiriza ebimu nga nobiraba sibiraba nga neberereyo ku Snapchat ne ku Facebook nembaga kati nabagambye baddiyale nazze baddemu babikole ki nazze baddemu musale ekigambo bibyo junior mutuli nga nsaba sente za another bottle omwengo guli e Uganda gwe bakolera e Uganda tasobola gwetuusaako kyokka fane Bulaaya tugunywanga nga bali e Kampala kyokka yabagamba ndi munaku ndi failure ndi buli kimu kunze naye omuntu ali failed omusaba $15 agulire another bottle waliwo omuvubuka bamuyita Mukisa omumanyi hamu Mukisani simanyi bamuyita Mukisa naye agambye nkusomere nsomera era muweza message togolidegwejaira ngoma senga asidi nsomera kankuyu. Hi Han, I just seen your video on Mary Butter. I remember telling people Mary Butter was bisexual and Sarah
was his wife. Never wakana anyway ako kadda. Kati, can I join you and say something on your life about homosexual and bisexual guys? Because I was a victim, so I know how they play their games. Hello, awonesta mudamu. Hello, Nina Olugambolo. Can we do a live together tonight? Cause about what? I need to make some clarification. Homosexual balimbanyo. They have dragged you into their mess. It seems you believe them as well. Never believe a homosexual. They are wicked. Mubositani mwatude. They are full of confusion inabo. Tebe sobola. Buli mulungi gwe balaba online these days bamwesibako nti n'oyo bisexual. That's one thing about them that you need to understand. Oyo muddale ya shooting 80 gay porn videos mu 2013 2012 until 2014. When I got issues, I know him personally. Kasajja katu ebiragalalagala byakonoono omutwe. Bwagwa deddalu. I hope you don't follow the trend. Konze, you should come on live or byogere. Oyo senga asidi. Oyo senga asidi Elisha Mukisa. Oli gwe twali twogerako waneeno. Elisha. Ate okuba yeye. Ekyokubiri senga asidi nnyongero budget. Era yeye wano yagambye imbu. Nabalabye nga bagamba. Senga sisoko jeko naina echo ono simanya Ambrose. Aina echo. Zamani nacho njagala okubuuza. I had them on your lives nga bagamba mbu oyo Elisha nyo abo bonna miguya bannange. Elisha jangu waneeno Elisha mutaginge ajje nze mpoze ekipya kyabagenda bagamba sina kipya kubanga abantu bakimanyi nazanya poni long time ago, which is okay. Jali ne ku online you can go there twakalaba okitege kabido namwe mwakalaba kati sira ekipya kikyapa anechera Elisha nze sikulinako personal gundi tomanyi personal. Stop lying. Sikulinako personal grad tomanyi personal ndaba mu community yabasiyaze ya bulijjo. There is nothing cholina ekiri private about me over anything that you know me. Singa anything any relationship nawe. So lekera okulimba ne sindika singa sija kusindikidde mu WhatsApp. Yansindikidde mu WhatsApp. Nyambo omfadingire namba ye mukubire mugambe ajje waneeno. Yasindikidde mu TikTok yeah. Kati bannange simanyi alina ku namba ya Elisha mukubire okoleki ajje waneeno ayogere byamanyi ku basiyazi akoleki ayogere munange ekimuli ku mutima akyejjeko omanyi ayagala nzijukira Elisha bamubika wano mbuno yafa kati ogwo muzimu nze munnange yali mukomera nedda. A few months ago nga like myezi nga esatu bagamba yafudde yabyebika because akimanya abantu bagala mukuba zinange nali munonya byegenda nayo nayasama ku basiyazi biki nali njala munonya muyiwe ebinnyo kubanga oyo mwana naye musiyazi na transgender nekambuze bamuzina yamusiga stream agambye bamuzina yamusiga stream kati kyekimulumu Elisha agambye abasiyazi balina stani miguya ne naye musiyazi. Naye musiyazi stani yamukulira okusinziira ku according to elders advice. I'm sorry Elisha togenda kujja waneeno anonya munonya attention yagenda dasme ku gundi Elisha. I'm sorry because no. Elisha, a lot of your victims are here. Togenda kujja waneeno genda ononyeyo omuntu omulala agenda okukola ki
okuhostinga Sengasi Daisha Takoya did it at Koya. Yes, by the way, Sengasi, that's a good idea. Abantu bangi nnyo mbisomye waneeno message they are telling me toleeta oyo guy okitegeera talina makulu talina na kipya kiri awo just ayogera ebintu biri public information gyali yagenda mu maaso wamaze amubadde njagala kubuuza nti kati gundi yammwe tekyakola kati nga ggwe Semudondoli yo tekyayima obadde oyagala ogikozesa eyima obadde oyagala gikozesa maama nedda nti engeri nti kati gy'okozesa eri emabega mu maaso tewakyakola olwaki ofaayo nnyo oba ekyakola oba tekyakola anti mwatugambye tubuuze bye tubuuza ekyakola byaliya for your own information kati ekyakola ogikozesa owulirize ngikozesa nga benjagala sigwa mpa amateeka sigwa ngamba engeri gyokozesaamu Semudondoli nawe bawo omukola bawange musajja tebamuzina yanzina kalatebwe Semudondoli bawo tebamukola ye bwamukola nze gwakola bawange musajja top bano completely top Jali ya Semudondoli yange ngikozesa okumasturbate okonzirike naawe kati sooka ombulire wuliriza ombuuzizza kankumala okuddamu olyoke oyasama ekintu ekirala sobeera yesebo Semudondoli yange ngikozesa okufuka Semudondoli eyange ngikozesa okwekuba akasabuuni nga bawange bwanzina Semudondoli yange ngikozesa okuzina gundi bino pusi dolo byotegeera ebidolo ebyembadde pusi ebina pusi yaffe by the way yes ate ngikozesa n'okuzina abawala because ndi bisexual okitegedde kati ate bannange ne kirala abantu abatulaba we don't want our lives to be about gay people only mutujeko akamanyiiro buli wolaba hamu nosindika request omubuuza bakuzina mutako genda obuuze taatawo live twaziyogera making this life to be about how gay people have sex who they are dating olumala nga bakomplaininga mu live fudde abasanga mugamba era pepeji mama mbuze ekirala nveeko buuza Sangara said me I want yali amalirize njagala kubuuza baba bakuzina eyo munda mu ttaka obeera onyumirwa oba just okikola kunyumirwa oli musajja wo kunyumirwa nga ye gwe biba bikunyumira nga gwe mbabuulire jali yanga abuuziza ebibuuzo ebiri nonsense nedda nze ka mbabuulire nalinga neebuuza nnyo lwaki twabeeranga mu kiraasi nga waliwo abaana abasemba abasika ekkira ne wabeerawo abakulembera kati oyo omuntu oyo mazima alabika oyo yasembanga nnyo waneeno tusala ebigambo tusuubula tubagamba our purpose tuwalana tusuubula entalo tusala ebigambo tuwalanirako tuleeta olugambo byonna byonna agaakagwawo naye do not make my page to be only about big people. Yes. Kubanga twine egundi ebintu bingi nnyo ebyokwogerako other than how people prefer to have sex. Please mutubalemu amagezi. Thank you. Said me I'm looking for a girlfriend. Nkyogenda maaso oyogenda temugifudde bannange yabanoonya. You're looking for a girlfriend, okay? Okay, so I'm Tanzanian. I live in Tanzania. Okay. But I've been traveling around East Africa. I'm an artist. Okay. And I'm a stud, yeah. Okay. Kakati Madam Study omanye Oluganda. Manyi Luganda naye si nnyo. Kati eno live ogizeeko nga si yabanoonya naye bw'obeera ng'olina omuntu gw'onoonya. Tulina waliwo gurupu ey'abawala abasiyazi ojja kujja mu inbox bakuwe link. Okay. I inbox you? Yes, please. Okay, thank you.
Yeah. Also, I wanted to tell you that you're an amazing lady, so people should not take you for granted. And I love you. Oh, Lila, I need some energy like that. Yes. Thank you so much. We love you too. We appreciate you. Ate kirungi oli wa family eyange. Oba brother wange. Oba mwannyinaze. Ate omwana azze n'empisa nno. Beba baba basiyazi bali balina empisa bali organize bamanyi kye baagala bamanyi kye banoonya. Kati mmwe abali yabayagayaga bali confused. Mubeere mu confusion zammwe until forever. Kakati gindako waneeno ndi kuyitaba. Kino kyabadde Ambrosian. Kyabaddeko bwano yesterday. Ambrose sigwe wakajjako wano. Hello, Senga Acid nange kwendi. Mbaako kyoyogera who is who. Mbalamusiza banange. Mbadde nsaba mukulu nkulamusiza sebo. Tobuuza tandika n'ekibuuzo kyo bagenda mu maaso. Ekibuuzo kyange kibadde nti tukoze tutya okulabika nti nno tugezaako okuteekawo embeera okuwa omukisa abantu abeekuumidde mu kamooli nga tebamanyi ngeri gye bayinza kuyambibwamu. Basindike gundi invite bagende mu inbox ya Senga Acid baogere ebizibu byabwe tujja byaddulasinga oba sindike invite ajje wani abyoge. Kyandi nkoledde nnyo mu kifo ky'okujja mu inbox yange. No sindika invite netukukiriza nojja n'oyogera abantu netulaba engeri bannange awo mu kuyambibwa mumpitire wano Luwirayiti waliwo ensonga eriwo ng'ate nnene. Nkozi n'ekintu ekirala kye njagala okukwebazaako oba nakuwulizaako eggulo, it was my first time okuwulizaako wabadde oyogera ebifo ebisinzibwamu naye nga birimu ebintu bibadde bitambula nga si birungi nnyo. Mbadde nsaba muganda wange ku lw'abaganda baffe ku lw'abasisita baffe nakulabye nti nno olina omutima ogugamba nti nno bwe mbeera nga mbuusa awali akateebe ffenna tulina kugwa mu kateebe nti nno olinamu sayidi eyo egamba nti nze bwe mbeera nga ninnye bodaboda nga gwe olina ezirinya uba linnya uba nze nja kukwata bodaboda yange nze nzire ewaka. So mbadde nsaba nti nsiŋŋanye nti n'abantu otunulira nti nno bannayuganda bageza nnyo okupretendinga nti nno bamanyi nnyo naye nga tebamanyi. So osiŋŋana omuntu bamugamba njagala genda Bulaya naye nkoze ntyani bamugamba nti waliwo ekikola empapula naye oli lwedde okubeera ng'oyita ku buutu agamba buutu kyekinze buli kimu kyonna kyekiri nja kulumba olupapula ndi lwedde. Atuuka bamuwa visa ne bamugamba ABCD be bantu b'owulira n'agamba gundi ne gundi kalidde Kampala nja bukuba amasasi yankola ebintu by'ekiyaaye naye ng'omuntu yamugamba n'amugamba ekkubo ly'okwata litambula bweti lirimu akaseerezi naye n'atuuka wakati w'olugendo nga essaawa otambule akaseerezi n'atandika okugamba gundi oyo mutemu yabba sente exactly. Nze bampita King Positive naye ekimpisa King Positive y'ensonga nti nno nze saagala nnyo abantu abansuusuuta njagala nnyo omuntu angamba nti awokoze ensonga n'akugamba amazima. Naye bannayuganda bangi nnyo bakutte platforms zonna nga boogera bullshit nonsense. Temuliemu ekintu n'ekimu ekiyamba omwana omuto ali ku ssomero omwana omuto ali atalina ky'amanyi. Simanyi oba wabaddeko ku live olwo gye nabaddeko gayi yayita simanyi abeera UK. Kwabaddeko gayi Senga Acid gayi bamuwa HB1 visa buno obuli tied ku UK. Najja wano. Guess what? Namusanze eyo ali ku live era bannange nkuyambako okujja America nkuwa advice naye ntuka ne mugamba bwagamba abantu okujja America olina empapula z'abaana nti nedda ndi ku HB1. Ne mugamba kati gojja wa right na America tunaona kuza na mwaka you don't even know what you're talking about. Beba abantu babba bannayuganda. Exactly. I work for free of charge. Choka bagenda mu box yenga bagamba mulete sente. Ka nyanjulire Luwirayiti ensonga eriwo enkulu emukwatako. Luwirayiti muyita nnyo ku bintu ebyamagezi. Expert ku certain things, yes. Because era watubeera waneeno mu bintu ebirala simuyita naye wabeerawo ensonga nga njagala agiwulire muyita kuba ebekipakatikako. Because I know she's a feminist, she's a womanist, she's a mother and an advocate. Luwirayiti nkutumiddeko mukwano. Senga, how are you? I'm good. Waliwo mukyala
yantuuse ensonga ye eri bweti yalina omusajja ne bazaala omwana. The relationship was really bad. Ne bazaala baby, and nga we mbagambye the relationship was really nasty. Ne baawukana nga baby wa myezi egyo. Omusajja n'atambula ebibye n'omukazi n'atambula ebiki ebibye. Omwana n'akula, omukazi nga yeerabirira omwana we. Taata w'omwana n'afuna omulimu South Sudan nga gy'abeera naye. He never looked back okunoonya omwana omulabira etc. Omwana yabadde awezezza emyaka 3 Guy na contactinga maama w'omwana namugamba oli otya biki I know I haven't been a good dad but I'm now here I want to be in my baby's life. Omukazi namugamba munganyiridde olwaleero luno. Omukazi namugamba mbadde ekyali point ngenda kujja ngenda beerako. No problem. Beera ku stand. Namugamba okay, munange, it is okay, it is never too late. You are now, it's okay. Tusobola okukwatagana okuza omwana. Omusajja namusaba omwana wa myaka 3. We think beyond olina gundi simanyi lwaki teweesootinga. Omwana nga wa myaka 3. So Guy namugamba omwana mumpeemuko eno weekend ajje ankyalireko. The guy has a girlfriend bamuyita Brenda ow'omugisha oba biki whatever banyankole. Nakkiriza era najja ne bamuwa omwana n'amutwala. We yamala okutwala omwana amasimu ne gavaako baddiyale nabba omwana mu bufunze Guy nabba omwana naye Guy okubba omwana that's not all. Guy nakwate kubo naddayo South Sudan nakwata omwana n'amulekera girlfriend w'omupya. Katonda wange. Olya Lui Asenga kwenda. banoonyezza omukazi bamutrackingako abeera Kabowa ku Entebbe Road. Omukazi nga womanyi poliisi ne bamutracking omukazi ng'ali Nkabowa ne batuukayo bali olunaku gwe bali meant okugendayo okumu arrestinga we agenda ku poliisi ne bamugamba nanti kati omuntu abadde akola ku fayiro yo yagenze ku liivu nga bwe mumanyi poliisi we batandika ebyo ebiboozi baba bagala ssente ya. Louis tuyandye tutya omuwala ono? Ndowooza ku luno bw'otunuuliramu Nalukoola yayinza okuweebwa kaadi naye nga nze ndaba nga kyandibadde kibulamu naye si ffe tusalawo nze naye ng'okulowooza kwange okusinziira we ndabye ebintu Mamero kuba debate yo ngirabye nze ndowooza Nalukoola yandiweebwa kaadi kubanga olabye ne waasituusenga okwogera ng'omulaba alinga alina enkizo ey'enjawulo ku banne. Olaba kuviira ddala mu bakulu b'ekibiina ng'olaba nga ensanyukira gye bamusanyukira enduulu emukubirwa engeri ng'olaba alinga alinamu ku nkizo naye nga nze nandibadde ndowooza si ye yandibadde best candidate. However bw'otunuulira Holtz ndowooza Holtz zimufevalinga naye nga kyenkubiriza bannakawempe ekiseera bwe kiba kituuse mulonde omuntu mwe gwe mulowooza nti agenda bagattako. However si ffe tulonda, mulonde omuntu muve mu kulondesa sympathy, muve mu kulondesa obutamanya okucamukacamuka. Mwe mulonde omuntu gwe mulaba nti agenda gatta ku kitundu kyammwe akigatteko abe ng'alina kyakyongerako. Eyo ye submission yange kwekyo. Kale tweyanziza neziserebu kati Kaluma Nywera ajja okubeera tulinze kadi bw'eneeba emaze okugabwa abasigadde bagenda kweyisa batya awo omwenda guli ogusigadde gugenda kweyisa gutya. Bonna banakkiriza ne basimba emabegawo n'omu obulamu ne bugenda mu maaso oba banayagala okuyita mu kkoona okujja nga independent. Endowooza awo ensi wegenda okulabira aliwa yaliwa. So ensonga bwetyo bwebadde naye nga temwerabira kaadi olunaku olwokubiri terusukka
ku Lwokubiri olwa wiiki eno gye tugendamu tugenda tegeera omutuufu aweereddwa kaadi bwe tunaba tutegedde gwe bawadde kaadi kuba kati Nuupu yeebulako abalala bonna wa NRM nalabye atandise n'okuyisa ebikujjuko atandise leero ye atandise okukola campaign okuyita mu bantu DP simanyi gwereeta DP FDC bawa Khalifa Aganaga mu Kibi Sadaati naye ndabye ali ku kyeyo yagenzeeko Dubai eyo oba Qatar kwezi ensebbiri kwe kuliemu gye yagenze tumulinda tulabe bwagenda okuyingira mu lokano so tulinda Nuupu bwereeta tutandika otteeka ku minzaani buli kibiina gwe kireese tulabe aliwo ali favorite okuwangula never underestimate the power of your opponent essaawa yonna akalulu kakyuka mu mbeera yonna waliwo ne method eyo kakwatamu bakatuga mugende mwe twabakoye mugende twabakoye myaka 5 mujanga tukulonda lwokomawo mu bantu genda twakoye mujanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu genda tupire mugende genda mujanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu tupire musali yako genda emiranga gibadde emakindye olunaku okuusa eggulo twalaba emiranga egyo omubaka bamuyita Derrick Nyeko buli omu akitaputapubwe ensonga eno by the way yakwata ku bantu bangi abamu abava mu kibiina kya Nuupu abalala abava mu bibiina ebirala buli omu alina engeri agiteekamu feeling okusinziira ye bwe yalaba ebintu sajja emyaka 5 bamugoba alinga amazeeyo emyaka 15 naye ndowooza akayimba kano kagenda kutuyamba okutuwa message entuufu bwe tukomawo tutandike ku nsonga ya Derrick Nyeko. Life is that. And every man live it in a time own way. But the best way to live life is to live with the truth in your heart. But if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. I say, if you stand for the truth, you better be ready to stand alone. Give me on. Ewapejena kulide kanoni wabanga yomusaje yali nakasente nkumu tekwaso yali wakabi mkanoni ngalwalabikako bayita wamu nembire naye tekyewuunyisa ku sente ze yali alina bekwaso yali tapowa mu site kanoluusi bapire be bakyala yabakwata ku nkono n'abaleetako mu getu era nze okuva mu buto ayagala nnyo bwenkula mbengabye kwaso olumuze namu Sanako, nimwebuzisa tukikolo kyali kwacho Yangamba boli kulobere nganze sente zoli mulazi mekukula Muntu mulala, koberanga mwesimbwe bichamo bigane bitufu Yobosomesanga balala I know that the truth will be a lonely road Ulemelanga kono lwaniranga mazima Uliro yimirira kumazimo yimirira Omo never ever expect nobody to defend you Bagala nyo kugenda mungulu na yete bagala kufa Bagala nyo kugagawala na yete bagala kutuyana Bagala nyo kugenda mungulu na yete bagala kufa Bagala nyo kugagawala na yete bagala kutuyana Sente twagala eto mugaka twagala nayo Telinsobora kugula moyo Bichamu bikolwa Bina kutubira banayo kubyogera kuberanga kubira moyo Teche mbude nsala mwobeso jiwe Nenjagala wukuchusa kamye chuzize Oba kumugala maloba duzikanwe zimbire Nenjagala usomesa abana kamisomesese Ai, teche numengo yokuzijante China Natuli mambamba tuzala neba designer Singa twali twazimba oil refiner Tetandi buda mitembera zaba foreigner Babuloli buli wakufula beka Ajane makago na kukolera mateka Twagala nyo kugenda mungulu na yete twagala kufa Twagala nyo kugagawala na yete twagala kutuyana Twagala nyo kugenda mungulu na yete twagala kufa Twagala nyo kugagawala
kati nze nga waggulu nga mbagamba nti ebyensi ebimu byo byavunda bw'oba ne kyokiririzaamu kiyimirirangako omu nga bw'oligwe era bw'otankula ng'olutalo nga weesize emikwano gyo mba nkusaside ne bamu abakujubisa ate ne bakulabisa kati n'osaana obeegendereze ati amazima ga mutima gw'okuzina mwana wo era muzeeyi yaŋŋambye nabirira famire y'omukyala n'abaana bo manyi nti banja bakuwagira but if you stand for the truth you better be ready to stand alone my son if you stand for the truth you better be ready to stand alone ayagayagayagayawo baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kutuyana baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa baagala nnyo okugaggawala naye tebaagala kutuyana. Ndowooza akayimba ako tekakuyisizza bubi n'omulundi n'ogumu kale mugende mwe twabakonye mugende twabakonye emyaka 5 ojjaga tukulonda lwokomawo mu bantu genda twakukonye ojjaga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu genda tuviire genda ojjaga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu viire busoni yako genda. Bannaye omusajja honorable bamuyita Derrick Nyeko Makindye North wali abantu bakiikirira tuba tuli awo nga amawulire gatutuukako ka video nga katandika okutambula ku mikutu egy'enjawulo nti omubaka abatuuze simanyi ka video kano baba bakakwatira mu kitundu mwennyini mwawangaalira nendowooza era kaali ka mu kitundu naye ekibuuzo ekiriwo ekisina okwebuuzibwa abantu bano baali baseetinge oba ddala kituufu abantu bayogera ensonga ebali ku mutima. Mala ebiseera ebisinga ba MP tubalaba ne tubalaba ku TV nga boogeza maanyi ne tubalaba nga basibya amasuuti era kituufu akalulu bakanoonya ne batambuza n'ebigere nga baagala kugenda mu palamenti abula kufukamira nga akuliisa oba nga akuwa ekyokunywa abula kufukamira nga akusaba akalulu naye ebiseera ebisinga bimala otuukayo emmotoka zaabwe baziteekako tinti abamu bakyusa ne babeera nga tebakyaddamu kwagala kwerinaanya muntu yenna bibeerawo. Ekibuzo kiri nti ebintu ebyayogeddwa abantu bano nga bw'owulidde mu ka audio ddala abantu bano baadde babijja ku ggumba oba baabadde baseetinge kubanga essaawa kakati tetunnaba kuwulira ku ki kyayogera ye ng'omuntu tetunnaba kulaba ku saidi ye oba ng'agamba kituufu abantu abo ba mu constituency yange era n'ensonga zibadde boogera za ntuufu tetunnaba kukitegeera naye ebiseera ebisinga kino ndowooza nga sinayita DJ Benazo kiva ku bantu abasindikibwa mu palamenti ababaka kansooke mbabuulire ekintu kino ababaka muyina obuvunaanyizibwa ebiseera ebisinga bwe mwewa nga si bwammwe wabula ne mubweteekako ne mubusuubiza n'abantu bemwagala okuggyamu akalulu bemwagala okubasindika mu palamenti era mubasuubiza ebintu bingi mugenda bbawa basale mugenda bazimbira amalwaliro mugenda bakolera enzizi mugenda kubagulira ambulensi mugenda kubakolera amakubo ebintu ebyo mubyogera ku butuuti nga musaba abalonzi akalulu ne banootinga kati ebiseera ebisinga bw'otabikola bo ekibajjira mu bwongo nti walidde naye singa abantu bano mubatuukako ne musooka ne mubatunuulira ne mubasooka ne mubayigiriza obuvunaanyizibwa obw'omubaka n'ensonga lwaki bandikusindise mu palamenti oba oli awo abantu bakulonde naye nga bakulondedde ku kintu ekituufu dani okubeera nti obasuubiza ensi n'eggulu naye ng'okimanyi tebigenda kukola but just because obadde oyagala kutuuka awo. Ekyokubiri simanyi oba audio kano oba abantu obaali batuufu oba baali basindike
naye kati kitwale nti baali batuufu oba kyonna ensonga gye bayogerako gye njagala okukootingayo yeeri twakulonda ebbanga lyonna tukulondedde tetukulaba mu society mu bantu bw'oba ogamba nti obadde oteeseza abantu mu parliament gye baakusindika obateeseza biki byobadde obateeseza byotajje ku ground mu bantu bennyini enkiiko z'ekyalo zibaawo ddiru wali olabye MP wo ng'atudde ku kyalo mu lukiiko awulire ebiruma abantu ne bibasoomooza byagenda okuddayo atwale mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okutegeeza parliament abantu b'embeera gye balimu kuba be baamusindika kati bw'aba talabika abateeseza ki era by'abateeseza abijjawa kati awo abantu oyinza obbawa max nti babadde batuufu okusobola obbawa max because kitukakatako naffe okubuuza abantu bano bye mututeeseza mu bijja wani abibawa era ye nga mubuuze because kati akalulu kali kumpi kuddamu ababaka ogenda tandika obbalaba nga bakomawo mpola mu bantu abadde bataziika nga batandise okujja okuziika batandika okugogola emyala batandika okugogola enzizi batandike okweruula amakubo batandika okusomba kasasiro kati balaga abantu nti bakola because obudde buggwayo ate bamanyi bannayuganda nti bannayuganda bangu nnyo bakulimba jasi bantu bakuzannyira ku bwongo awo omanipulating obwongo bwabwe n'obacyanga awo abatamivu n'obakulirayo ku kenga awo ne bagamba awamaani ekkubo n'oliisaamu kigreda ne litereera wadde nga si buvunaanyizibwa bwe okukikola buvunaanyizibwa bwa KCCA gwe jasi kulambika nteekateeka eyo nga bwe zirina kubeera nga zikolebwa naye kati awo ye aba amaze okukola ekyekyayagala so omubaka ono yakiguddeko saagala kumuteeka ku musalaba Derek Nyeko nti bibamwogeddeko bituufu kuba nze siwangalira mu constituency eyo gy'abeera ewali abantu bakiikirira but waliwo ekintu kye bayita PR bwe kiba nti ebimwogerako si bituufu actually ndowooza ye teyeetaaga kusituka kwogera abantu bayinza olowooza yeewozaako ekintu kye bayita PR kyekyandikoze wano kyekiyimirizaawo ebibiina ebisinga n'olaba nga tebiyuuga era muyinza okuba tekola bintu biri perfect naye erina aboogezi abalungi abasobola okubikka sigamba nti nno ono bw'aba yakoze ensobi bamubikke naye bw'aba nga kiyakoze nga ekimwogerwako si kituufu teyeetaaga kwewozaako yeetaaga PR nakulaga biki byabadde akolera bantu ye ebyamuteesa nga biri on record si byakwogera mwogezi nga bya mu ngero because bwe musaba abantu obululu mubasuubiza ensi n'eggulu kyekyo kyenkugambye so n'olw'ensonga eyo bwe kiba nga bamusetinze busetinzi ekyo tukivumirira era kijja kweraga kitegeeza waliwo byakoledde abantu abalonzi be nga bo basiima era bamwagaliza okuddawo maybe oba ekisanja ekijja kale ekyo kyonna tukirese okuwulira ekinaava mu bigambo bye kennyini mu kamwa ke atuwa esaidi ye DJ Benazo simanyi oba ndowooza gy'oli ensonga ya mukulu Derek Nyeko ogiwulidde osobola kugyogerako otya ensonga y'omukulu oyo eri very common muki mu bantu abeesimbawo naddala e Uganda abantu bajja ng'ayagala obululu ffenna tukimanyi nawano mu America bawe bakikola abantu bajja nga baagala obululu n'akola ki naye difference eriwo nti mu America nti omuntu ne bw'aba takomyewo at least muba mulina engeri gye mulabamu nti byakola kubanga waliwo system ekulaga omuntu engeri kyakola ki byakola abantu babeera ne websites abantu babeera ne gundi ku mawulire biki kati ne bw'aba takomyewo ku ground olw'emirimu gy'abaakola there is other ways of communicating zoyinza okukola ki okumanya ki byakola okitegeera naye kati oyinza okwesanga bano ababaka talina website talina social media kwateeka bintu bye nga tomanyi kigenda n'amaaso ng'oluusi ayinza okuba nga alina byakola naye nga abantu tebabimanyi ate ekintu kyonna abantu bwe baba tebakimanyi ne bwoba okikoze kibanga ekitaaba ekola ki kibanga ekitaaliwo okitegeera ke kali kenjogeddako okuba ne PR PR yo olina okubeera nga olina system kati
naye omuntu bwakolako accusation ng'oli mu kulembeze wenna, it is kiri gy'oli, it is incumbent on you okuvaayo no disproving ebyo bintu byabakoze ki akozeko accusation. Bw'osirika kiba kitegeeza nti byayogera bituufu, nti bituufu nawe kenyini tolina byakola ki byabyogerako. Naye omuntu bwagambanga nti obadde tojjangako bwoti ne bwoti, you can tell nti oyinza ogaa nti bannange, this is public information, buli Wasande olusembayo mu mwezi tumiitinga wano, era bw'oba oyogera amazima abantu balaba balinaga munnange buli Wasande oba buli mwezi 3 omusajja tulina we tumumiitinga wamiitinga abantu. Ekyo tekiriko kuwayiriza kubanga gy'oyogerera abantu baba bakulaba nti byoyogera bituufu. Omuntu bw'agamba nti nno tolina kye wali okoze ng'ovaayo ng'ogaba banna bwe najjirako ekitundu kyange kyali tekirina kino naye nafuba kino, oba bannange nagezako mu parliament kino nga njogera naye munnange ne bagaana, naye tekitegeeza nti saakola ki, lwasi buli kyogenda okusaka nti bakola ki kyokifuna ne effort gye wateekamu eraga abantu bo nti musajja wadde twalemererwa naye yakola ki, yakola omulimu gwe. Kati oba osobola okuvaayo n'okuruvinga ebintu kubanga ebintu ebyo tobikolera muki, tebiringa kwegatta nti obikolereyo mu nkukutu nga mugaddewo oluggi mu nzikiza. Nedda, bino emirimu gy'okolera abantu, it is public work gy'okola, so it is very easy to prove. The only way it is not easy to prove, ng'olimba bw'oba nga tolina kye wakola, then you cannot prove something you really did. Otegeera kati awo ye kiri gyali bw'abaawo bayindividual bagaa nti tolina mulimu gw'okola, kuveeyo ogambe nze nkola ABC nakola bwenti nebweti gw'ogamba nti sijja mu bantu mwezi wekuti nali wano, mwezi wekuti nali wano, nali wano. Bino biseera bya social media, era toyinza kugenda mu public noba nga tolinayo ka video kalaga ng'omiitinza abantu. Konna osobola okuvaayo n'ofuna abantu n'akukolera bulungi neddeeti nga bweziri buli kimu, very easy. Naye bw'otovaayo n'obikola ekyo ono kyayogedde kiba kitegeeza kiki kituufu kubanga naawe tukoze ki, naawe tomukaayanyiza. Naye ekirala abantu bwe bagenda okwesimbawo tebabuulira bantu mazima nga kiri kyoyogedde. Abantu basuubiza abantu ebintu, abantu basuubiza abaana b'abantu school fees. Tosobola kusasulira constituency yo bantu school fees n'obamalayo. Tosobola kuziika buli muntu afiiriddwa. Tosobola kuwaayo mabugo okuggyako ne bw'okwata omusaala gwo gwonna ng'oguwaayo era tegukola ki, tegumala kubanga ebizibu by'ekitundu byo mulimu gwo si gubamalira bizibu. No, that is not even your job. In fact, it should be illegal. It should be illegal member wa parliament okwata resources ze n'atandika ozikoleramu abantu kubanga ababribing. In fact, oba otandise kutandika okufuuka kulondamu bw'owa n'obwotawa, it should be illegal. Why would a member of parliament akwate musaala gwe, akwate sente ze bamusasula, ajja atandika ozigabira abantu obanga abagula obuguzi? Omulimu gwe genda kubasakira ku making sure kubanga bw'akola ebyo kiba kitegeeza ne wakwata omusaala gwe makati n'agugabira abantu, kiba kitegeeza teyeetaaga nagenda mu parliament abe ku mirimu gy'akolera kitundu kye kubanga akutte omusaala gwe n'agukola ki. Naye kiba kitegeeza afiirizza constituency ye, esente zibandefunye aba abasudi abawuddiisa nabo n'omusaala. Kubanga omuntu ne bwakwata kati tugambe baba wa miliyoni 4 n'agaba buli mwezi akwateko 2 agazze mu bantu, ekyo kirungi nnyo okusinga omuntu ogenda n'abasakira ebintu ebigenda okuyamba community ye yonna kubanga ne bwakwatako miliyoni 2 tezigenda kumala abantu bonna. Miliyoni 2 tezisobola kumala abantu bonna. You don't have the amount of money okusanyusa abantu miliyoni 2 era zijja kusanyusaako abantu 20 buli omu ojja kuba omuwadde miliyoni emu. Kati gwogenda kubagabira paka. In fact, at the end of the day ogenda nakubanyiiza. At the end of the day omuntu oyinza omuwa ssente era nasigala ng'akunyiigidde n'okuva n'agamba n'okugamba nti z'omuwadde ki, omuwadde entono. Otegeera kati aba educates abantu nti nja kuyamba, naye bwe mba nyamba siyamba nga member wa parliament, nyamba ng'omuntu w'omu community
kubanga mu community gyo tubeeramu tekitegeeza nti buli muntu yenna ayamba alina kubeera ng'ali mu parliament. Ffenna tukimanyi nti ku byalo kwe tubeera kuliko abantu batali mu gavumenti, naye nga bw'oba olina ekizibu olwaziza omwana ajja kuteeka mu mmotoka yakutwale, bw'oba ofiiriddwa awa amabugo n'asigamewo. Kati okuyamba tekulina kuva ku memba wa parliament, okuyamba kulina kuva mu community ffenna ne tubeera nga tukola ki, nga tweyamba. Kati eyo mentality gye tuteekamu abantu nti memba ya parliament yalina okusasulira abaana school fees, yalina okukola biki. No, that is not their job. That is not their job. Era bw'oba ogenda mu parliament kyeyo message gy'olina okugamba abantu ti yes nja kuyamba here and there, okuyamba here and there ng'omuntu wa bulijjo bw'akola tibwayamba. Ne si tteeka nti nno buli muntu anaalwaza, buli muntu anaakola kyajje akonkone ku mulyango gwange. No, abo bantu bo balimbye era oba we settings up for failure nti at the end of the day bagenda kunyiigira kubanga tosobola bonnakola ki, tosobola bonna kubawaayo. Ekyo kijja kuleetera ne bamemba ba parliament okwagala okutandika okulya okubba lwansonga nti pressure bonna tosobola basanyusa, tosobola basanyusa. Era oli wajja nagaaka nkuweyo ebitaano oba tofuuse empuuga naye ng'ate sente zobba obbira abantu bo, naye ate boonobba ate abantu bwe bagenda okusooka okutemerako ettaka. So kati nga bwe bakuteddeko pressure ku kyalo kulaba oti omwana wange ani. That is not their job. Okubeera member wa parliament osaavinga abantu ng'omuntu era akola ku city council bw'asaavinga abantu, nga president w'ensi bw'asaavinga abantu. It does not mean nti omusaala gw'oba ofunye nti omusaala gwo guba gulina genda mu bantu. Eyo mentality nfu era nkyamu era tetulina gye tugenda kulaga nga tulowooza bwe tutyo kubanga omusaala ekisegeeza ababaka babanga abagulirira abalonzi, babanga ababagulira tebabanga ababasiruwaza, babanga ababawuddisa. Ndowooza DJ Benzo, ndowooza kiva ne mwene embeera bano ababaka gye bateeka be bakiteeka mu bantu. Tugenda bakola bwe tuti, tugenda bwe munsindika, ngenda bakolera bwe muti, ngenda bakola bwe nti, ngenda bakola bwe kati n'omulonzi yakusindikayo ng'amanyi kyekyo era kyabagenda okukubanja kiwamusuubiza. Bagiteekawo embeera bagiteekawo mbeera bw'olaba abantu bwe tujja wano ku live, abantu ne bateekawo embeera nti bw'ogenda ku live y'omuntu olina omuwa ekiwologoma, olina okimuwa kino era ky'obula nga njagala nnyo live yo tuwulirako wampa ekiwologoma mpa gundi mpa kino. Kati nekibeera nti bw'otomuwa kiwologoma kati olwo ng'akunyiigira mbu togaba kiwologoma naye nga liringa ki, nga liringa etteeka okitegeera nga liringa waggulu alina omukuba oluseke. Alina omukuba oluseke. Kati bw'aba takubye luseke awo ofuuka muntu ki, ofuuka muntu oba mubi nnyo. Kati byebiri. In fact mu abantu ababeera bakola ki, bagoberera abo bamemba ba parliament babawe ssente, mwe muwonoonera abantu abalala be batawa ssente, mwe mubonoonera kuba amemba ba parliament bwakwata ku musaala gwe n'abawa abanga agamba nti mumuweddeyo ate kati munjagaza ki. Ne bw'atagenda mu parliament zenabye nnyo bamemba ba parliament nga parliament etudde agenda mu maaso ogiraba wali ku live ninga aliwo memba wa parliament ali ku TikTok. Nga parliament etudde memba ali ku TikTok. Ngali ku TikTok ali kuno ayogera naye nga parliament etambula eri. Weebuuza kati parliament eyiye yagitwala ku TikTok kuba kiki oba kwolwa abataliiyo nga mu session eyo taliimu. Ofunye obudde obujja ku TikTok kati sebo tolina obudde bugenda kuteeseza bantu bo. Mubalaba babaako oyo nno omubaka naye taba mwangu. Ne bw'aba tali ku TikTok abamu omulaba nga parliament egenda maaso naye ogenda n'otunula ku Facebook oba watu wonna ng'akoze post ku Facebook ku time eyo ate gye yateereddeyo post nga ku ssaawa eyo yabadde parliament yabadde egenda maaso ate ogenda okigenderera nga ku olwo olunaku era teyagenze mu parliament. Kati ekyo kikulaga nti kakiringa omwana wo bw'abeera ng'ali ku ssomero ng'okimanyi ng'oba alina TikTok oba alina ki. Kati nganze bwe ndi ku mulimu essaawa eno ndi ku mulimu kati mukama wange wadde nkola bw'andaba nga ndi ku TikTok era jaga naye kati gwe musajja gwe tukusasula kubeera ku TikTok naye kati tubakuba tife abamu tukola ki twekozesa
ate mukolera kumpi newe mubeera ku TikTok nga muli mu ofiisi mwennyini. Era ekikimatalinga ne bw'obeera ng'oli mu ofiisi. Oba ne MP ennaku zino babeera online nga bateesa nga bamukwata live ku wali. Obeera n'omwana wo ng'omuweerera school fees ng'okimanyi kusaba musanvu alina okubeera mu kibiina oba 8. Ate ogenda okukebera ku TikTok ye nga abaddeko oba ku Facebook ye ng'ali okwakola post ateekako video. Omwana oyo ogamba ati ne bwakunyonyera daddy nze mbeera nsoma biki era ogamba wabaawo ebibuuzo naye tubalina bangi nga tebeefiirayo kuba abo baba bakimanyi nti alina bw'abeera kuno awuddiisa abantu bangi nnyo okusinga bw'abeera ku kimu parliament kubanga abantu abasinga tebafolowinga bintu bigenda mu maaso mu parliament wadde parliament ezo babiteekako ku TV bibaako ku TV nga babateeseza tebabifolowinga lwa nsonga nti abasinga either tebategeera bye boogera oba bibowa oba temuli kwevuma nga bannayuganda bwe baagala. Bannayuganda baagala bino bintu amawulire baagala bano okutiya gaasa anyoose baagala bintu byakwesika kulwana bye baagala. Ate baagala gabasensulira kati oli n'akwata amawulire awaddewo essaawa nga 4 n'ogatematema mu dakiika 5. Okimanyi mugundi eri mu palamenti mu kaseera k'emmwanyi amawulire abantu baaga concentratingako nnyo olw'ensonga waliyo olutalo zaako ebyo bamuyuzayuza. Ebyo bye baagala era bw'oba oyagala okulaba nti oteesa mu palamenti tuukayo oba oggyemu essaati omala okuteesa baako bw'osikambula awo bajja kugamba ekyo yabadde ayogera biki naye bw'onojja n'oteesa ne bw'oteesa atya bannayuganda tebakola ki baagala bintu tuli lazy, we are lazy people. Esengeza naffe abantu tulina obuzibu. Ne journalists babayita ba armchair journalists. Armchair journalists omutegeera ye journalist atuula mu ntebe ye armchair yenna entebe gino gy'oteekako emikono ebiri side ne side armchair. Yo wa journalist n'abakolera awo ku ntebe ye nga tagenda mu ki tagenda mu field kati katugamba oba nuupu yabaddeyo nayigondi mu kifo ky'okukwata kamera yagende wali ku nuupu awulirize eddala abeerewo mugondi tabikola ye kyakola atuula wano kuki ku ntebe ye n'awuliriza mamero bye boogedde n'agenda ku live y'omulala baamanyi aboogera ku politics n'ajja omu amawulire kati ffe kati wano bwe mba twayogedde ebyobulimba yakola ki agenda yatwala. Those are lazy armchair journalists. Mu kifo ky'okgenda tebageetuka mu field. Naye abasajja obalaba banoonyeza ddala amawulire agenda ne mu battlefield ng'emundu ekaaba wali naye ng'ali wali bw'agamba bannange abo bajournalist tetukyabalina. Bino bajournalist babeeraawo n'agenda naye amawulire naye n'agenda n'alaba ag'omulala geyatemyetemye n'awuliriza kwako n'omugamba ebintu wabiwuliza interview saagirabye naye nze nalabyeko ka kilipu ng'agamba n'omugaago nti ng'akakilipu baakatemyemu bwe bati omanyi abantu bamanyi okutema bukilipu ey'essaawa 4 aggyemu kakilipu ka sekendi 3 bayinza okukwata ku paati ng'ogamba nti kati olaba nuupu eyo yinza okuba sigiwagira n'akomaawo kati nga naye olina kyoyongezaako ng'ogamba yinza okuba sigiwagira kubanga olw'ensonga bikiinoga naye kati ngifiirako olw'ensonga bwekine bweti era tosobola kunkyusa kati ye asalako wali olaba nuupu eyo yinza okuba sigiwagira n'akomaawo oba ayinza okugamba asalamu kali eri nti olaba Kyagulanyi oyo yandibadde mukulembeze bulungi naye kanaye takateeka n'asalakaako neyanziza n'asalakaako kanaye takateekako kubanga okireetera omuntu oli okulu naye ki agala Kyagulanyi yandibadde mukulembeze mulungi n'akomaawo kati gwe n'alyoka akuteekayo ensi neekugajjambula naye nga story yonna tebakoze eki they don't put out the whole story basalamu obusazi bintu bwe bityo kati be bajournalists bekola ki betulina Uganda armed chair journalists babeerawo ku ntebe zaabwe n'atuula in the comfort
of his home nga bwenywera kacaayi ke n'alyoka anoonya ama fake news n'alyoka gifiti ate naffe bennyini abakonsuminga amawulire abo betwagala n'ennaku zino abaana bali informed ku mawulire era bw'oleetaaga obulimba bakugamba gundi awo olimbye bakugamba nti olimbye naye okimanyi nti oyo ate aleeta amafuugo basiga views oyinza okusanga aliko abantu 5 aleeta amafu naye ng'aleeta amatuufu kuliko abantu 15 baagala wali kati baagala kubalimba baagala birimu violence kaayana bwe mutabaamu kaayana tebabinyumirwa ye generation gye tulimu kati yakukaayana kwevuma otegeera ne bapolitician obalaba abasinga betulina kati bakatemba bafuka bakatemba ate tolaba bamutani wakayima bwakoze amawulire agambye ati agenda mu kubooli anti ajja kuba sipiika oluyi kati olaba kati omuntu ayinza omumwagala naye ng'ate naye akimanyi tekisoboka naye ate akimanyi nti abantu bye baagala ebyokuwulira ebyekisiru baagala amawulire bwe gatyo so it is very difficult okubeera politician in this era oyinza okwesanga nga naawe oyingidde ofuuse comedian oyinza okwesanga nga naawe otandise kukola katemba kusikasika bintu ebiri unnecessary nova ku bintu ebigenda okuyamba ki notandika okulimba abantu nga bwogenda obakolera ki bwogenda obakolera bino eventually ne bwoba osobola obikola you can fail abantu ne bwogamba ti obagenda bazimbira eddwaliro you don't have the money to sustain it you don't as an MP tolina sente gyogenda zijja kusustaining ambulance ogenda zijjawa osobola ogigula but to sustain it kyekisinga obuzibu era kyobola nti kizibu nnyo kuba nawulirako eddwaliro omukulu Ssegirinya yali akoze we yalwalamu musajja wattu eddwaliro nawulidde oli omwami nti rent ne babongeza ne batandika obongeza rate era eddwaliro okumaliriza paka bwe kyamulemerera kyabalemerera ate bambi ye yali mulwadde kale era oyinza okwesanga musajja wattu omusaala gwe gwonna yali akola ki yali ateeka omusajja era atuuse okufa ng'ali mu mabanja which is wrong kubanga yali agezaako ku impressinga bantu be kubasanyusa naye tosobola ba impressinga for so long kati oba olina okufuba okulaba ng'ebyo byonna obikola naye ng'olwanira mu parliament kuba parliament yeyina okukola ebintu ebyo yeyina okuyisa amateeka ngaago gayambe gundi constituency yo naye muwa benefit of the doubt nti ebintu ebisinga byangu nnyo ffe okutulwana ne tubyogerako olina kola what until ng'olina obikola awo ofunire obuzibu bwekennyini ng'olina okugenda n'obikola parliament eyo sisuubira nti nnyangu olaba tutulwana ku pano n'oleeta abantu 8 naye nolaba ekikonde kyagala kwaka bantu 8 bantu 8 obaleeta wano ate nga bonna tebeeri kumpi bantu 8 otekawo n'obuuza nti owaayi kirungi gavumenti agabira abantu akawunga oba kikyamu simple noleeta abantu 8 oyinza okulaba ekikonde wano kati teebereza parliament erimu abantu 5 nkukukiriziganya olaba kuli okuzibu it is very very hard kuba abantu nga tasobola nakukiriziganya wadde ne mukazi gwawaka nti tusiige langi ya green oba ya bulu nalufuuka olutalo omukazi agamba ya bulu naye agamba ya green nomuli abantu babiri bwe bati kati olwo parliament enamba esente tusooke tuziwa kawempe tusooke tuziwa mu bondi nakawa n'olwokuolaba debate so being in parliament especially with those big numbers it's not easy kyetaaga omuntu nga alemerako kyetaaga omuntu nga alina skills as debating our points okitegeera ate nga ali respected nabali abantu abalala bakola ki bakola nabo nga bakimanyi nti omuntu ali respected otherwise if they don't respect you byogera bajja bitunula butunuzi bakuyiseeko amaaso bakuyiseeko waliwo abantu abali mu parliament waabo abalina respect nga bwera bwabo bwaleeta biiru bwayogera ekintu
abantu bagidiscussingako abantu baddawo ne bagidebatinga ne bwe bateyiseewo. It is not easy to go there naye regardless it is the system gye tulivingamu gye tubeeramu nti ya muntu omu yasalawo fena tukimanye etteeka ne bwe liyita bweriti ne bwe waliwo omuntu eri ku top aseka n'okuseka n'alaba look at these ones laba banono kati bwe tuyimiridde oyo gwe tulina okugirako ddala oyo bw'ataaveeko bino byonna era nabyo twemenya bwemenya ebyo nno. Okay. Owulidde munnange kabagezi bokka bwe tuli bate tunnafuna BMP bawera ne basente ba district wa president tuli bufuna tutya kabagezi bokka ani yagamba nti kabagezi bokka omukulu Katikkiro kabagezi bokka bwe tuli bate tunnafuna BMP bawera ne basente ba district wa president tuli bufuna tutya nze omuntu yenna kabagezi bokka atandikisa ekigambo nti kabagezi bokka kiba kitegeeza naye akimanyi ekintu kyagenda okwogera kya busiru kyaba akizizika akagambo nti kabagezi abanga alabula naye nga tayagala kujja direct kati bwe kaba kati kabagezi bokka kati gwe ekitegeeza abasiru bo toyogera nabo ate nga be basinga obungi kati gwogenda kwogera n'abagezi ofuga bakazi abasiru be basinga obungi mu Uganda abasiru be basinga obungi naawe ekyo tokimanyi era kyobulaba nti Uganda efugibwa abatono abagezi wadde tetubaagala wadde tulaba bafuga bubi naye era be bagezi abatono abagezi be batufuga era kyobulaba nti mu busiru waffe abatono abo kyebava batufuga naye nga waliwo solution emu ffenna nga twekyanze abo abagezi tebasobola tufugayo wadde ennaku ebbiri bwe ziti kati awo ffe tuba tufuuse abagezi basiru batufuga abasiru tuli bangi nnyo okusinga abagezi kyovula nti abagezi basobola otufuga waabo bagezi naye nga majority y'abantu basiru si basiru buno nti basiru tebasobola gatta 2+2 no waliwo buli obusiru obutasobola kulaba nti nno bwenkola bwe nti nsobola okwejja mu situation eno nga ne bwe bakikugamba nti naye okimanyi bw'okola bwoti oyinza okuva mu mbeera eno ng'era obusiru bwo tebukuganya kukitegeera nti osobola kituufu eno ensi sina Uganda yonna eno ensi gye tubeeramu majority tuli basiru obula nga batufuga omuntu n'akufuga omuntu n'akukinya obeeraawo n'abagezi balina gye basisinkana ne batulika ne baseka ne bagamba bano abantu singa bakimanyi nti bwe bakola bwe bati tetulina maanyi naye nga tetusobola tuli basiru kati abagamba abagezi bokka era abanganyumya n'abagezi banne munna kale tugenda funa Spanky naye kandabe kaneeno bwe kagamba ate yes I cannot allow sir I cannot allow. Even I can box the speaker on that issue. I can just box it. I cannot allow. I cannot allow. We are here for the power of the people, not the money. People power. Our power. NUP. Yes, I cannot allow, sir. I cannot allow. Even I can box the speaker on that issue. I can just box it. I cannot allow. I cannot allow. We are here for the power of the people, not the money. People power. Our power. NUP. Everywhere. Chakula yiseta Mungu matira. Thank you. My president nkwagala musajja gwe. Aha, oyo nno bamuyita Wakayima y'omu ku basinze okwetikka olunaku okumanya nti comedy ono asobola okuyisaawo. DJ Benazo omusajja yes oli mutuufu comedy asobola okuyisaawo naye ekyo tekikufuula mukozi mulonzi. Kati okimanyi y'omu ku basinga okutrending essaawa eno kubadde beesimbyewo. Era nakugambya nti majority y'abantu tuli basiru.
bino bye twagalira ddala ebyekisiru. Natuuka abuulire lwaki Kawempe yagambye ajjamu kuba empi. Naye kati gwe omukulaba okukubwa n'amukuba empi kati ne bagaya yamukubye empi kati tugende amasannyalaze tebalina tugabawe. Era kyogedde abantu ne bakuba mu ngalo buli abaddewo n'akuba mu ngalo. Woyo Katemba. And I cannot allow to be part of that stupidity. Part of the Katemba. No. Naye bannayuganda naffe oba twakola tutya. Sebo Katonda bamugamba yoyo waffe yoyo muzira. Ogamba otya Spanky? Ndi bulungi Mamero, ogamba otya muganda wange? Ndi bulungi, oli musanyufu nnyo kiki? Oli musajja wa Wahayima? Madde mpulira mafu lyerinnya lye basinga okumanya mu Kawempe North. Bamuyita mafu Wakayima. Mafu. Waliwo wano agamba Bobby simanyi alabisizza abantu kati Bobby abagamba ebyogera ebyo. Bannanga abantu abamu nabo. Bannayuganda n'obasobola. Bannayuganda abamu. Mamero mbadde nsaba nga sinagenda live nga sinabaako kyenjogera. Nsaba okunfaminga ombulire ekintu waliwo sente zebaagala okusindikira. Naye njagala osooka okunfaminge waliwo ankubiddeko wano. Nangamba mbu waliwo bye bali ozannyiramu ku by'ekivvulu. Kubanze yabiŋŋambye nangamba sooka ombulire Mamero nensindikayo ennamba yo bakuteereko ssente. Nangamba sooka obuuze Mamero oba alina kyamanyi ndyoke tugende mu maaso. Bwe nabadde ntandika live twakyazizza nno twamukyaza wala namukubidde essimu nga babiŋŋambye ne bankubira essimu ne mukubira essimu ennamba erina gwe njijjeeko mu nnamawulire ne mukubira essimu naŋŋamba Africana ekivvulu eyagala kukiyimiriza naye kigenda kubeerayo. Kakati bw'oba Spanky oludde ng'ogoberera ebivvulu kati sijja genda in details ne kati oba okitegedde. Ekivvulu kyo gyekiri naye ensonga eriwo. I will not go in details but okusinzira bwe njogedde ne Robert agambye ketonyeke gwake gyekiri but it is it is another way of promoting the show. Ekyo kiwedde nkimazi sitizaako mukono. Okay. Kakati owansooka ntereeza ensonga ezo sayidi eri. Bale nsaba nsooka nteesa waliwo sente zetwagala zijjeeyo naye mbale nsaba nsooka mbitereeze ndyoke nteese. Nasooka nkubira omuntu simanyi oba ononsangawo kuba nange nnako obuvunaanyizibwa obunninze. Kakati Mamero kasooka nteese tujja mukubira. Okay, katugende mu maaso. Justin wuyo waali yabadde ansabye n'ennamba yo by the way. Ngimuweereza yes, twongera okumwebaza. Abadde ayagala kuteerako ssente ezo naye nga abuzaabuziddwa. Naye nga kasootegedde Justin akanama akakuwadde aka Mamero muteereko ssente ezo buli kimu kijja kuba kisootingibwa out. No matter what, the show is there. Oba batya erina okubaayo. Yes. Nsooka okwebaza Mamero osose n'oleeta ensonga zibadde nga eza honorable Nnyeko naye nkusangidde awo ozoogerako. Zina gye twasooseeko eyo eyabadde mu debate ey'abakulu abo abali emabega. Debate mbadde njiraba live, njirabye yonna. Ekisooka nsooka okwebaza ekibiina kya NUP n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atulaze demokrasiya akyasinze okuba omulungi mu nsi Uganda. Nti tulabyeko ebibiina ebirala byonna tewali kibiina kyali kikoze NUP kyekoze nti eri kusengejja ababaka baayo ng'eyita mu kubabuuza ebibuuzo okwo nno kwesinziirira okulaba confidence gye balina mu bantu saako n'ebigendera byabwe eri entebe y'e Kawempe North. Ekyo mwebaza nnyo nebaza Electoral Commission eya NUP kyonna kye mukoze byonna bye museetinga muli kulaga nti wano we twali tulina okubeera so seeri gye twali tubadde.
era muwadde kyakulabirako kyamaanyi nnyo eri ekibiina kino ekya Museveni okulaga nti byebadde bakola bo beesalirawo bwesalizi so si bantu bwe basalawo era tubeebaza ku lwekyo nga ngenze maaso ku babaka bonna nga bwe babadde bazze bateesa ababaka bonna mbeetegereza so say in fact bonna mbalabye and I've got some zenganze spanky nina ababaka bendaba nti basaanidde okubeera ba MP ba Kawempe North gatulonzeeko omu nyambye nga basaanidde okubeera ba MP so twagalako omuntu omu yekka agenda okuba nga akiikirira Kawempe North. Njagadde nnyo submission y'abantu nga babiri nze nganze spanky. Njagadde nnyo submission ya Honorable Umarwani Magala. Njagadde nnyo gundi ye nenjagala nnyo ne information na submission ya Mwami Nalukoola. Ekinjagaza n'abantu abo si kyamaanyi nnyo. Ekibanjagazza kwe kuba nti bo bazze nga boogera ku bintu byonna bye bagenda okulira bannakawempe na lwaki bazze ku bwesimbawo kwa Kawempe North nga tebalina kintu kye beesigamyeko nga tebalina sympathy card gye bakozesezza nti twesiŋŋaanya ababaka abasinga abamu balikozesa erinnya ly'omugenzi tebatulaze kituufu bo nga bo singa babeera baweereddwa omukisa okubeera nga bakiikirira abantu ba Kawempe tebatulaze bo nga bo kibayinza kukola wabula bali mu kuzannyira mu bigere bya Mwami Segirinya Mungu akusaasire ebyo byonna byakusobako Honorable balikozesa erinnya lye saako n'ebyo bye yali agezaako okukola okulaba nti basaba obululu neneebaza nnyo ba MP bonna abazze nga bo bakolanga bo nga tebalina kye beesigamyeko ndabyeko omuntu awo aze n'obubokisi owa Segibox. I think we can do more than even the box okusinga okuleeta obubokisi oyo bamuyita Wakayima. Wakayima mafu nkulabyeko n'ebibokisi Segirinya omwami bye yali atambuza mu Kawempe North. Ekyo tekijja kuyisaawo kubanga ffe kye tunoonya omubaka nga alina strategy saako n'ebintu bye byagenda okukola nga ye era nga yongera ku bannakawempe. Nze muntu yenna agenda okujjira mu bintu bya sympathy card nga Mwami Alex eyakyusa erinnya nkuleetera nti yakyusa erinnya nadda mu Muhammad n'akyuka nadda mu linnya eryo nga alaga nti yakyuka ne mu Busiraamu ng'agezaako okugoberera omwami Segirinya ye nga ye we yali saako n'erinnya lye yakyusa saako n'ekifaananyi kye mulabyeko nakyo ng'atambula nakyo ng'akikosa okukola campaign. That is not what we want as the people of Kawempe. We need people abayina ebintu nga bo bye bagenda okwekolera nga bo. Twagala abantu nga bagenda kukola nga bo nga tebalina muntu yenna gwe beesigamyeko naddala ng'omugenzi ebintu byali akoze. Tusobola okukola ebintu by'omugenzi n'okumusinga kitwagala so si kutambulira mu ngatto ze. Mamero ndowooza ontegeera kyengezaawo okukuleetera nti tetwagala bino ebintu byakalulu tibya sympathy card nti gundi ate muno twamulaba ne Mwami Segirinya omugenzi isawa zino twagala naye gundi togibuusa nnyo maaso sympathy card yeekoledde abantu bangi sympathy card tugiraba naye kambeko kyenkulaga waneeno okusinziira ku sympathy card abazikozesezza bali abantu nga 2-3 naye ng'ate woogenda okutunuulira mu maaso ng'oba otunuulidde ku bantu kati be basimbyeko essira. I have not seen any person ng'akozesa sympathy card eyo ng'ate abantu olaba be baliko simanyi oba ontegeera nti like tulaba Mwami Umaru Magala tulaba ne Mwami Nalukoola abantu abo bali bati kugamba buli omu agamba kadi tugimuwe ekyamagala tomanyi kikyaliwo ekyamagala siyo gwe baasiba yoyo gwe baasiba yes bamusiba naye nga bamusibidde ki anti baali bamusibidde era bya struggle. Kati baba bamusibidde struggle which is very okay but sibyakomyawo oli Mwami Segirinya okategedeke gamba si byasimba nga twambulira mu bigere bya Mwami Segirinya era nze buli kisaba kifaananyi kino olaba ni Spanky mu kifaananyi kino kizibu nnyo okugyamu element ya sympathy card naddala eri public. This is the truth because bw'otunuulira Kavule ne bafuutu soja n'abawagizi ba Nuupu bonna abasinga bakugamba omusajja bamusiba lwa kibiina. That is one. That is already a sympathy card. Ochegeera eno tugiteeka wali eri kati noono omulala n'akugamba
nti abannaye omugenzi atuuse okufa nga nze mujjanjaba nze muliko nze mbadde eyo naye sympathy card nebeerawo kati weerabira nti waliwo ne namwandu eyajja ku independent naye gyali namwandu w'omugenzi ye teyayagala kujja eno mu kamyufu ndowooza yamanya ayinza obutakafuna n'asigala eri mu independent naye abalindidde mu kkoona tetumanyi kakika abala namwandu kwali obadde otya namwandu kwali era yawa n'ensonga n'agamba ensonga lwaki nze nsobola mulabye bannamwandu bonna omugenzi byaleka nze mbakuŋŋaanyizza ako kabonero akamu okulaga nti ne bannakawempe nsobola obbakuŋŋaanya ne sagibox nze nsobola ojjongerayo kuba omugenzi nali nkola naye n'akuteerawo sympathy card okategedde kati nalukoola naye alina kyayimiriddeko ndi munnamateeka era zayimirira wamu yalaga nti azayimirira wamu ne baze basiba mu kooti abaddemu buli omu alina sympathy card gy'akozesa so sympathy card yo tosobola kugijja mu kintu kino oba oyagala oba kuba olwedde mu mitima gy'abalonzi mwekiri naye kakati wetuba tugenze mu sympathy card okusinziira ku bintu bye naakalabako n'abantu abamu be naakalaba ne profile pictures ezijja zikyuka then Uma Lumagara ali waggulu nnyo ku abo abaami nga ajja kuddirirwa honorable oyo mwami lwani oyo mwami lawyer council ayinza okuba omuddirira nze kunze okusinziira ku kyenda bakiri ku ground yes mwami Magala just ka message nkalabye katuuse ka message just so mwami Magala okusinziira ku nze mbadde ndaba nga ye akyaliidinze waggulu ge mazima naddirirwa omwami Nalukoola ewantu awo waddako omwami oli Alex yakyusa erinnya nadda mu lya Muhammad lwakuba nti mu kutraininga tulaba mafu atraininze nnyo olwa katemba gwalaze mu debate naye nga kyenyinza okugamba ku zino ensonga nga nzifundikira kitulaze ababaka betuteeka mu palamenti nti babeera batya betegefu okuweereza betegefu okubaako kibaweereza ensi yaabwe essaawa zino nze kyendaba kyendi okwetegereza kati essaawa zino Mamero era nze ndaba nga abana abantu bonna bali awo bonna bakola naye nga omuntu alina sympathy card y'okusibwa nga futu soja aba mulalamu ekyo kituufu kyoyogedde kati ensonga netugisikasingako bwe kuba gye tubaddeko ne DJ Benazo n'abalala abamu bagenze sympathy card kankubulireko ku bantu ekisooka omuntu yenna agenda okuyitamu ekawempe ku bio election agenda kuba wankizo nene nnyo ekawempe awo oba wa NRM oba wa DP oba wa FDC oba wa NUP naye tutunuulira bwe tuteeka ku minzani ne tuweeyinga tulaba nti NUP erina omukisa munene nnyo yes mbadde nkwogeddeko nesimawo babadde ogirabye nka message nkalabye mukwano ngenda kujjogerako ensonga eyo so kakati bw'oteeka ku minzani bwoti olaba nga at least NUP erina upper hand ekisooka omuntu eyavaawo yali mubaka waabwe wa kibiina ekyo kimu ekirala opposition yesinga amaanyi mu Kampala ebyo bibiri ne Kawempe erinawo amaanyi mangi ebyo bisatu kakati bwe tudda ku ground nawe wagenda kusalawo kinene nnyo kati ababaka bano bonna abaliyo bwe tunaamala okulaba ku lwokubiri kuba lwe bafuna kaadi asooka lwafuna kaadi ekibuuzo ekiriwo bagenda kusigala mu atmosphere gye bagenda embeera gye bagenda osigalamu eneeba etya bali omwenda awo ewasinga okubeera very very sensitive ennyo era wagenda bakyalenjinga nnyo kuba ekibiina kyo kigambye nti kati 50% bo babituuseeko biwedde kati balinda 50% okuva ku ground mu balonzi bakama b'abantu bano abagenda obbasindika kuba be bakama baabwe abalonda be bakama b'ababaka bano be bagenda okusindika kati omuntu gwe bagenda okuwa kaadi ku lwokubiri gwe tugenda okukwata tuteeke ku minzaani tuleete Khalifa ku board kuba FDC yamuwadde tuteekeko wa NUP gweneebeewadde tuleete wa NRM gwe baawadde oyo omukyala olwakuba erinnya lyerabidde
DP simanyi oba yataddewo watennateekawo Gamba mchala Farida. Oba yoyo Farida wa NRM. Kati tutunulira either abaana abansereko nsereko yoyo wakayima gwe bagambi. Omanyi bannayuganda bali unpredictable. Basobola okusuula nnalukoolo olw'ebitabo bye nga tebaagala kumanya ba bitabo. Olwedde balina n'engombo mbufe tetwagala ba masuuti. Twakoowa ba masuuti. Gy'oli nti Anene chilama mero chinga kasako ku statement jokozeyo mbasolo musuula. Mwami Kyagulanyi teyeetaaga nnyo bantu abo we batyo okusinziira ku government gye twagala okuvuganya. Twetaaga abantu talina gwateetaaga. Ngamba okusinziira ku kitu wuliriza Mwami Mamero fena bonna beetaagisibwa. Owulira? Naye okusinziira ku kye twagala okukola. Okategedde akantu ako. Anti kakati lwakuba politics oyinza okuba tomugoberera bulungi. Abantu bano bonna nga bwe bali mu line 10 kyobalaba era Kyagulanyi wabadde awa speech omukulembeze agambye nti mwenna mbalabanga bawanguzi agambye mwenna muli qualified ku side yange mwenna muli qualified naye ekigenda wateekwa okubaawo asukkulumye ku mmwe kati ekyo kinaava eri kakiiko akakulirwa omukyala gwe bayita Martha Waluku Bowani bw'atyo yajja okusalawo ripooti gy'anaafuna okuva wa ku ground kuba kati ku ground olwedde kuliko abakola research okumanya ani abadde mu bantu kati awo nalukoolo ono wayinza simanyi ku maanyi ge wansi ku ground yes ku kitebe ayinako amaanyi mangi naddala ku board ndaba amaanyi gabaddewo n'abantu badde bamuhypinga ne kati ekiri ku ground kyekijjo sindika message nga bwe kyali ku Segirinya b'abantu wansi bagamba ki kuba kasi abantu banagamba amaanyi agasinga nga gesulikidde omu ku abo automatically yajja ofuna kaadi kati tukomewo wano ku lwokubiri lwennyini akawungeezi nga bamaze ogiga batuweeyinge tuteeke ku minzaani ani ali favoring nga tukijja kati ku level ya Nuupu tugenze ku level ya constituency yonna nti kati tulabye Khalifa Kwali ye baamuwadde kaadi wa NRM DP obeneereeta deni n'owa Nuupu tugambe kati ku bano aliwo agenda mu parliament kati awumbire okategedde nkategedde mukama wange ensonga waliwo ensonga endala eyagundi gyoyogeddeko ey'emakindye ey'emakindye omusajja oyo yankabirizzaamu ku maziga lwona kubadde takiikirira nze naye maama naye nze nina bamuyisizzaamu nnyo amaaso nze nedda nze sikirowooza nga gwe ate wookirowooza nze omutwe gumpeereza gundaga abantu abawatawagira Nuupu bwe babadde mu maaso ge nga bamugamba ebigambo ebyo because Honorable Nyeko simanyi oba kunze nze ndaba bubi nga nze Spanky I think bebamu ku babaka babadde somewhat active mu babaka bonna anti bw'ogamba active oteekwa okudefendinga point yo active as in how and where. Yes. I think y'omu ku babaka betubadde tulaba mu parliament nga bateesateesaako okusinga babaka abalala bonna. Ekirala ndaba oyo omwami obuzibu bwe nnina buli bumu kaakati n'eri abalonzi nti abalonzi bano balaba Mamero balonda omubaka wa parliament nene babanga balonze taata waabwe ne beerabira nti obolonda omubaka wa parliament abanga eyegasse ku bakulu b'ekika omukulu w'ekika tatunulira maka ga Mamero baweddira Lugave nga neddije Benazo yeddira Lugave nange neddira Lugave omukulu w'ekika tabeera mu maka ga yegoka ga batunulidde omukulu w'ekika atunulira abantu bonna nti ye mubaka wa parliament omubaka wa parliament bamulonda we pa essaawa ezo yes mumba mumulese naye kimuleesezza kwe kubanga tusolovinga ensonga eziri ku national level so si mweka ababaka abantu nga mmwe ab'emakindye kati awo simanyi bulungi
naye nganza okusinziira ku mbeera n'ensonga zetuliko eza Nuupu nze ndabanga Honorable Nyeko abaddewo simulirangako mu Saga yonna simulirangako mu bintu byonna byonna byakatembe ebyo wabula namulabe bulabi nga abatuuze besimanyi oba Makindye oba balondera Makindye oba ba Nuupu bennyini baba balonzi ba Nuupu Makindye akiikirira Makindye North omubaka yakiikirira Makindye East Makindye North Makindye North kati ababaka omanyiza kati siri sure na bigambo byayogedda mu video eyo kubanga simanyi oba balonzi ba Nuupu oba NRM oba si balonzi ekyo kyote tukimanyi nakiribwa ekiki ensonga nagyogeddeko na DJ Benazo Benazo badogamba ota nti abalonzi bwabeera nga ba Nuupu bo kiba kitegeeza bo tebakkirizibwa ku expressinga feelings zaabwe kyabadde agezaako kukola kankinyonyole DJ Benazo olaba ono kispank kyadagezako kukola nti babasindise busindisi mu busi bwobadde ogamba kyabadde agezaako kutegeeza zenteberezaamu ababaka uliriza nze kyendeeta ndaba abantu abo nga babadde already nga tebaagala nko Nuupu oba babaka ba Nuupu based on what kusinzira kuki based on what sorry okubesinga kuki ebisinga kuki nze nsinzira wano bwenti wombuuza ababaka ababadde bali active mu parliament abatabadde active mu parliament kwogere kweyo video gwe mukulaba okuko ABCD okusinzira kuki kubanga abantu bano babadde kiriya bwe bati nze nange nabatandise ngamba simanyi oba basindikiddwa oba babadde biddala kituufu nga bamulonda ekyo sikimanyi kuba sirina kuuma kakebera but tukolese ku bigambo bye bayogedde tukusindise mu parliament ebbanga lyonna tolabika okolera wa oteesezaawa byoteesa ani abikuwa okuteesa kati ekyo kyetaaga muntu kuba wa Nuupu kyetaaga muntu kuba waki okukyogera kubaoyagala maleka kuddiramu kati statement eyo gye tuba tufokasingako kati gwe statement okugjako nga abayogedde obamanyi nti oyo Benazo abeera mu America si gy'abeera byayogera bamusindise naye bw'oba tobamanyi then kiba kitegeeza naawe osala busazi ki kakati Benazo olaba okusinzira ku statement gy'oŋŋambye ne gye muŋŋambye ekituufu y'omubaka taba wa Nuupu abawa naawo bennyini ababa tebamulonze nabo bennyini abeera abakiikirira era nzikiriza yesterday waliwo omuntu omu yankubidde essimu mwami oyo abeera Nsangi saidize ku Masaka Road eyo yabadde era twali tudisikasinga ka video ako yaŋŋambye nti Spanky ntera okulaba ku Mamelo Media ng'oteesa naye njagala ogamba abantu abo bonna nti ababaka ba Nuupu ku luno eno baleme kubeera balowooze nti tugenda balonda lwa umbrella nti tuyinza okuba tetwagala NRM naye ate tetugenda kulonda muntu wa Nuupu at least tunalonda wa independent naye nga alisobola okukola betusuubira nti asobola obbikola ffe nga ffe omuntu oyo yankubidde jjo badde mukubidde wano akasimu ajja joyininge kuba Mamela akwagala nnyo naye unfortunately abadde ali mu kuvuga kankubulira ekizibu ekiri mu statement yoyo omuntu bw'agamba nti ababaka ba Nuupu tetujja balonda lwakuba ABCD lwaki tagamba titeri mubaka yenna gwe tugenda kulonda lwakuba ABC lwaki alondamu ba Nuupu bweka be beesimbyewo anti ye Nuupu ye mutima kyalowooza anti ye wa opposition kati ye ababaka ba Nuupu balaba nti be babaka be kati ye kyavala bagamba nti nza ababaka ba Nuupu tebajja kujja lwaki tunalonda abalala naye nga siba NRM yakyongeddeko kasaana abanga siwa NRM naye omubaka yenna anajja nga yadde ali ku independent yagamba ajja mulonda eyo gundi right ye ngaki ng'omulonzi kubanga omulonzi olina right yo okulonda omuntu gw'olaba nti agenda ku representinga ki bulungi otegeera ekyo eyo right yo era nange I can have that sentiment nti si bwe ndaba omubaka omuntu yenna kiyinza okunnuma ennyo okulonda omuntu atali wa Nuupu naye nga just okuba nti oli wa Nuupu
ne bw'obanga nkulaba oli incompetent tekikukola ki tekikumpeesa kalulu. That's why eno system gye bataddewo yo abantu okukola debate yokola ki akasunsula ako kayamba abantu naffe tulaga omuntu ki omutuufu ne bataleeta buntu buleesi ne bamutukubako nti ono yafunye gundi nga naffe tetulina omuntu yennyini tetukoze eki tetuwulidde bw'ayogera tetumubuuzizza ku bibuuzo. So debate zino zikola ki ziyambamu naye nga tuddeyo ku nnyeko olw'ebigambo bye bamugambye ebyo tujjewo okugamba nti nno abo bantu nti baleka banoopu abantu baleka kuba tetukiyinaako bukakafu okujja nga wano waliwo alinako obukakafu otegeeza ensuubira bamubuuziza ekibuuzo omuntu yenna kyayinza okubuuza omuntu wa constituency era waddembe okukiddamu ye kennyini ogaa nti bannaaye mulimba nze mbaddewo wano nga nzija ku ground ekyo mulimba n'aleeta ne evidence ye okusinga ffe okwesiba ku bantu ti abo si balonzi abo si banoopu abo si bamu eri eyo naye ng'ebintu bwe bakubuuza gwe okimanyidde ku ki ti nze bwenfiiringa balabika si bamu eri eyo. Kaddemu kankamuddiremu akawulire. Mugende mwe twabakoye mugende twabakoye myaka 5 ojanga tukulonda lwokomawo mu bantu genda twakoye ojanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu genda tuviire mugende genda ojanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu tuviire musawali yako genda. Abantu basiba ku kigambo eki emyaka 5 bukyanga tukulonda tokomangawo mu bantu abateeseza ki constituency nene abijjawa byateesa atula mu lukiiko lw'ekyalo kati ekyo omuntu oyinza ogamba nti abo banuupu nti oyinza ogamba nti ye ne bwe baba banuupu DJ Benazo katono nnyo walabako saga eyatuuka mu katale k'e Busega nga bagituusa ku mbaka wa nuupu. Saga saagiraba naye sisuubira nti saga eyo ennyonnyola ekyabaddewo anti yemu nende anti laba kino kyembadde ngamba katono nnyo nze ndowooza ababaka bonna abalala abagwa mu ttuluba eryayogeddwa ku ono bweriti bangi abatadde mu constituency bangi so no yekka kati simanyi kiri eri gyali okwedifendi kati abannaayo nze mbadde nzirayo n'obukakafu buubuno abuteeke ku mmeeza. As simple as that. Abantu abo babalonda ne mu parliament ne batabeerayo spank. Parliament lero girabye badde nkalu. Tebabeerayo ababaka babeera wa. Nga parliament egenda maaso linga ali ku TikTok. Babeera wa. Abamba bamukumya bukyaya abalala babeera mu constituency. Ababaka 5 plus mu parliament nebeeramu abantu 7 abalala baba balazeewo. In fact era parliament ya Uganda tesukanga ko babaka 2 tebasukanga mu kusinzira ku kyenda banze ku UBC. Ati okuleka bino nti sima bino tobikwata ko balyo basuka 2 nga balina bibagala kuyisaawo. Kati omuntu oli omulonzi aba mu kyamu ate bwe babeera 2 ku 2 okwo oyinza okwesako nga 7 gasumagira Benazo ababeka basumagira tobalabangako video tozirabangako nimbye tulabanga ku video nga abantu bali mu parliament tubalaba bakadde baamu kati mbeera mpaayiriza ati ate ng'ababaka 7 basumagira basumagirira ddala ababaka ba parliament Uganda beerina. Never nice eno kati ndowooza olabye kati omulonzi bwakubuuza nti byonteeseza obijja wanga sikulabangako wano omuddamu abalonzi batuufu by the way abalonzi batuufu if we go to nga tugenze tetuli mu bya bibiina abalonzi batuufu okubanga basupervisinga ebikolwa saako n'emirimu omubaka bwabwe gy'abakola mu constituency eyo. Era nze nebaza ababaka ba Machinje North okubanga mwavuddeyo ne mulaga omubaka wammwe kubanga Fawiza kuba abadde atulimba ng'ekibiina nti ayina emirimu gy'atuukiriza saako ne parliament kubanga parliament ewa ssente ababaka abo okulaba nga badda mu constituency batuukeyo
balaba abantu babalonda bateesa ki eri eggwanga lyabwe naye nga wabanga omubaka wa paalamenti atuuseeyo saako nga tulaba ebintu bino ebigenda mu maaso ntwala okwebaza kwange eri abatuuze abamakindi north nti mwebale nnyo mwebalire ddala n'ababaka balaba kati eri gye nali nnondera n'envaayo ye baamugoba dda ewa ono omwami baamugoba ono w'Ennakifuma kati nze ndi ku ground simbwa nze ndi ku ground jjajja wange munayabufuzi kansala mulamba jjajja nga azaala maama wange y'omu ku baana anti talina kyakoze boye bagamba okusinziira kuba MP abazze babeerawo mu constituency eyo amini mu Nakifuma constituency balaga nti abomubaka ono talina kyadde kyakoze wadde kwota era baamugoba baamugamba bamulabirako ekasawo bagenda mukuba emiggo ku mutabusi jante ekyo kyo eyakiŋŋamba kansala ate ng'era chairperson wa kyalo kiramba jjajjange ate nga muwagizi wa Kyagulanyi yes so nze ndowooza eneba wake up call eri ababaka bonna kuba kati singa omubaka ono Ndabyajjala agambye nti akoze anti omubaka tajja gabugambye nti akoze alina okuvaayo n'alambika byakoze ye nga ye neyonnyonnyolako kyovula nti omubaka wa paalamenti abeera mwogezi abeera articulate abeera ki era omuntu yenna bwe mba nina kyenkoze noŋŋabe nazo oli awo tobeerangako ku TikTok oba tokubangako music ku TikTok oli awo weeyita DJ nga ŋŋenda nsikayo vidiyo zange nandi ku TikTok nga nzikuwa nansirika gwe ng'osirika mbalamusizzaako mwenna mukulu Mamero mukulu DJ nazo nasibaki mwenna mbalamusizzaako assalamu alaikum nsaba nteeseeko ku nsonga ya Honnale Bunyeko kale wamutwala ffe tusigaze eki bannayo olaba Mamero wadde kale ayinza okuba takoze byonna naye ng'ayina ebitono kale oba ebitono byakozeeko oyo omusajja omulaba ayina abaana 360 baweerera ekyo kimu owulira ekyo ng'osanze omubaka akikola baba batini era ne ku peegi ye ndowooza mmwe temumufollowinga njagala ogende ku peegi ya Nnyeko okuva wansi oscrolling olaba omusajja oyo ebintu byateeka ku peegi ye ekyokubiri omusajja oyo abakyala b'omu Butale ababeereddewo naye Mamero olaba ebyo ebintu jjukira eyeggaba Mabikke naye ayagala kudda kwesimbawo olaba oyo omwami Honorable Nnyeko Derrick ne lwe bagenda ewaka okufuuza mbu manyi alina engatto z'amagye agemundu kuba nze nnyina brother wange akolera ggaba mu katale yali ggaba mu lukiiko bino ebyo ebyabavubi abo manya be bakola ki yali ggaba mu lukiiko ne bamukubira essimu nga bamugamba ewaka nga bali mu kwaza kiki naye kati bano ba Mabikke ba Mathias Mpuuga bagenda ne bagula abantu baabwe ne bagulayo abantu kati baagala mbu balabise abantu abo nti tebakoze omwami oyo yagula ne ambulance lwakuba bagikwata eri Naggulu bannaye tusiimeko abantu abamu kuba Nnyeko tagenda tuteera mmere ku mmeeza ate Mamero bw'oba ogoberera ne president jazza atambula ne ku kitebe omwami oyo abeerayo n'essaawa eno abadde alina rediyo gy'abaddeko abamu bino ebintu tabyegendereze oba oli wa Nuupu n'olaba ekintu n'obuukira bubuukizi ffe ffennyini tugenda kutomera ate twekubira ababaka baffe ebigwo waliwo abaagala omuseetinga waliwo abalwanira ekifo Mabikke ayagala kudda Mabikke omumanyi kati Mabikke ye agenda kuddira ku kaadi ki alabika agenda kuddira mu kibiina kya Honorable Mpuuga naye nga bambi omwami oyo Mamero wonna b'ofunye ku budde bwo kuba oyinza okugamba nze muwaana njagala ofuna obuddeko ogende ku peegi ya Honorable Nnyeko kuba alina ne YouTube ye okebere ojja kudda wano obuulire abantu ekituufu abakadde
oba abantu abalwadde bambi n'afuna obudde n'abatwali ne bafuna eddagala gwe funa obudde nze saagala njogere bingi kuba mujja kugamba muwolereza mwenna abali kuno mufune obudde mugende ku akawunti ye mujja kulaba kuba unalebunye kutagenda kututeera mmere ku mmeeza oyo mwami alina kugenda n'ateesa mu parliamenti yeyina okukola enguudo mamere oyo nyeko tagenda tukolera nguudo alina tukolera bino ebintu ebitonotono zidde ku kyabamulumbye nkugambye akabinja kamabike oyo mwami ne juzi wano ng'omwaka gunaatera okuggwako yategeka emipiira yategeka emipiira ate oyo mwami yalabikako ne mu bantu waliyo omubaka gw'osanga nga ne akawunti ye teriiko yadde bintu byankyukakyuka naye mamero nze njagala okola okunoonyereza ojja kudda wano obuulire abantu ajala kiriwo ekiti ogundi ani Honorable Nyeko yandikoze bw'ati musuubira okuba bw'aba akola ebintu byonna kitegeeza ayina media emukolera ebintu ebyo ayina ne PR yandibadde ateeka utesi footage ye ne bw'aba tayogedde kintu kyonna ensi neeraba negamba nti kituufu omubaka aliwo era gyebiri gendayo bw'oba olina essimu bbiri mu saakingi ekaawo nze ndi ku peegi ye kwentunuulira ebyo bino era mbitunulira essaawa eno ku peegi ye ngezaako okulaba ebintu byo DJ Benaza ali mu kubiraba alabakaawo bino ndiho siyo for the last 4 days era wano wasoose wano ndabako abasirikale sinabiraba wano agamba akuwalana bwawerekerako akubanja gubula asala PLU negonda kwekangezaako okulaba oba ayina waddamu accusation eyo abantu bwe bamugamba nti ayina okuwayo reply kuba bali specific tebamugamba nti totukolera tebamugambye nti bamugambye kasookanga tukulonda todda ku ground tebamubuuza nti ebyakukola tebamugambye nti kibamugamba bugamba nti komawo ngaera omuntu bw'oba onoonya akalulu oyinza okuba waliko mupali olambule ku balonzi bo era okomawo simanyi oba tadda obadda simanyi kuba nice mu following sibeera mu eyo area kati mba njagala kulaba oba yabazeemu wano ngera omuntu yenna yandibadde akola ki waliwo we are dedicated to providing educational materials to various students as a social responsibility through the Nyeko Foundation wano walinawe bambi we yazzeemu n'alaga nga ayina abaana bakola ki ebifaananyi byakola ki byalina bino waliwo abaana kirabika yali abawa ebintu byaki kalindako nteeke wano mu kinene DJ Benazo kanteeka we are dedicated to providing educational materials to various students as a social responsibility through the Nyeko Foundation. In addition, we proudly sponsor over 365 students in collaboration with our partners and friends who are equally committed to shaping the future of our nation. Wawanakulaga nti nno balina abaana be bakola ki bebayamba kirabika ndowooza bino bibadde n'ebino byadde 6 days ago munaku mukaaga emabega yateekayo ebyo ng'alaga ebitabo ono ndaba nga ali ku ground wetegeera the eye that sees the antelope is never the same as the ear that hears its cry mbwe eriiso eriraba antelope oba eki siri eriiso lyerimu is never the same as the ear siri ekimunga n'okutu okuwulira okukaaba kwa antelope simanyi kyategeeza analogy gye yakozesa kirabika wano yalinga abaddamu mbweriiso era I think he has abyadressinga naye abyadressingira muki mu parable mu ngero naye bino byaliwo bino yabiteekayo January 29 abidamu I think he should address those people if I were him oba wakajja kufuuka kamanyiiro bamumanyirire ddala abamu bayinza okwogerako kati ffe abatamanyi si buli muntu nti alina obudde obugenda ku peegi ye atunze peegi ye amufollowing akola analysis it is up to him ogamba nalabyeyo abagamba we bati naye wano nali wano kuba babeera ne footage eyo namukicompilinga nakikuba wali n'asirika nadda wali nanywa ki nanywa ne ka juice naga mwogere naye nze
nze negendera ku ground eyo debate naffe wano ebe twanguyidde kola okigira naye nga kiri eri abalonzi okubuuza omuntu gwe basimbyeyo bwe baba bakimubuuza kuva mu mutima oba banuupu oba baaki ti naye owaayi kasookanga ovanga wano obaddewo emyaka 5 otegeera oyinza okuba nga obadde ogenda mu masomero ng'olondayo obusomero bwe bwolondawo oba nga ne foundation yiyo nga gwogenda ku foundation yiyo gy'osiiba naye wano bw'oba olonda akalulu lwaki ojja eno gye tuli lwaki tosigala eri ku foundation yiyo gy'osiiba ate munnange lwaki bw'oba olonda akalulu ate ojja eno mu ggeto n'otunoonya lwaki wano naye mukulu Benanzo kankubuuze kyagamba kati n'abakazi be nalabagabira amabaasa mu butale nabo obutale bwali bubwe era eyigaba yennyini gye abadde akuwakyakulabirako omuntu nnyinza okuba nga nzira ku kyalo otegeera nga ku kyalo banzaala Butambala naye nga nkomawo naye nga buli lwe nkomawo mu Butambala kati nga bondaba banzaala Uganda Kampala naye buli lwe nkomawo Kampala nga mundaba Mwanjenwa mundaba eri mu Bibaala mundaba eri wa kati nga abantu bagamba naye Benanzo oyo bwakomawo Uganda ffe tajjako nze nga ntandika kugamba mu Bibaala sibaayo nga bakubuuza naye wano edda bwe twali tobaka wempe twasibanga naawe ku kyalo kati abo ku kyalo baba batuufu nti situukayo nkomeeno mu Bibaala ne bamamero bendabidde ku social media nejjukira nti waliwo bakyali bange be nakula nabo ku kyalo kati baba batuufu okugaa nti omusajja yatuvaako abasiiba eri ne bamamero be kati naye mukulu Benanzo ka vidiyo ako wakalabye bulungi mwabaddemu abantu babadde ngaabo babiri nga bebwogera naye nga abalala bayimiridde bawuliriza omusajja naye nga mulimu abantu ngaabo neyakutte vidiyo nga be bayisaamu amaloboozi singa omusajja oyo badde tebamwagala mamero bonna baali badde bamusenza oluti genda naye mwabaddemu amaloboozi nga biyo ne Sewanyana ekintu ekyo bakimukolako najala did you defend Sewanyana kankuddemu bw'obeera mu kibiina nga mulimu abaana 20 ne mubeeramu abaana 2 abawanika omukono kiba kitegeeza nti bali bonna baategedde omusomesa byasomesezza nti ekibiina kyategedde kubanga era ekibiina mwabaddemu abantu 2 bokka be baabuzizza ekibuuzo oliyo abantu abamu bayinza okubeera mu kibiina nga tebategedde naye mu 2 ne muwanika omukono ne muyamba bali amakolala n'aba batategedde oba bali bayinza kati ekyo tekijjaawo nti nno olw'okuba 2 be baayogedde nti be boogedde si bituufu olw'okuba bali abalala tebaayogedde naye era nakyo ekibuuzo ky'obuuziza kituufu naye ekyo tekijustifying nti olw'okuba abantu 2 be bayogedde tikakyolo kitegeeza nti bo bye boogedde si bikulu si bituufu no tuyinza okuba nga tuli abantu 2 mu kibiina eky'abantu 40 naye ne twevaamu ne tugamba omusomesa ono omukambwe naye tujja mubuuza ebibuuzo okitegeera ekyo nakyo kisobola sigamba nti mukyamu I'm trying to be devil's advocate naye nkumulisizeeko awalala endowooza abantu gye bayinza okulabamu ebintu okitegeera abantu balina right okubuuza abakulembeze baabwe ebibuuzo yes mubeeramu abantu abali biased mubeeramu abantu abalina ebyabwe bye baagala okuyisaamu be batumye be bakoze eki naye ng'omukulembeze olina okuddamu abantu abo otereeze the record straight tokireka awo kiri awo era kati waaba oba abadde agira essaawa eno kati yeekubemu ttooki ajja annyonnyola abantu kuba abamamero baba no program bastansi ozireeta wano nabo bazifunyemu interest ekitegeeza wali abantu abalala era abakiinamu interest ababuuza yowaayi abantu kiri kye bakubuuza nga tokiddamu ajje page agiina ye abagabe bannaaye mugaasijja ku ground wano nga 10 nali mu meeting ya gundi wano nga 17 nali wano ku gundi nali Katwe